Olunaku lw'eggulo Robert Kyagulanyi pulezidenti w'ekibiina ki NUP bwe yabadde ayogerako eri bannakibiina kye ku kitebe kyabwe e Kavule ku nsonga z'abantu b'ekibiina kino abazze bakwatibwa ng'agamba balangibwa bwemage, yayise omubaka wa Makindye East Alan Ssewanyana abeereko byattaanya ku nsonga ze bamugambanga nga bali mu kkomera n'omugenzi Muhammad Ssegirinya kwani ali emabega w'okusibibwa kwabwe wakati w'omwaka gwa 2022 ne 2023. Bano baali bavunaanibwa emisango egyekuusa ku ttemu ly'ebijambiya eryali e Masaka nga n'okutuusa kati omusango gukyali mu kkooti. Naye nga mwami Ssegirinya Muhammad bwe buliwe nagenda nga mukomera nga ga Mr. President tukuwa ekitiibwa tetwagala kutobera abakulembeze botuwadde naye omumyuka we yatusiba. Ebigambo bino oyinza okugamba nti byatabudde omubaka wa Nnyendo Mukungwe mu Parliament Mathias Mpuuga mu ngeri y'obutanywa guteeka ayitiddewo olukiiko lwa bannamawulire ku Parliament okwanukula ebigambo bino byayise ebijweteke. Ekika ky'abantu bano nti bawangaalira mu kutiisatiisa bannaabwe na kubatyoboola bo basobole okubanga basigalawo bokka. Bwe bunatave mu katenga ako ne mutava mu kutya ne twanganga ekizibu ensi tejja tusonyiwa. Ono agamba agenda mu kkooti okulopa ababiri bano ku bigambo bye bamwogeddeko. N'olwekyo njala kugumya nti olina obusaasizi bwange naye okutegeera nti tolina kizibu ne banno nja kutwala mu kkooti tujja kusinkanayo oyambeko kkooti okutegeera kubanga ensonga zino ez'abantu abattibwa zikyali mu kkooti nga bwe weerambye nti olina ky'omanyiiko ogenda onnyonnyole ky'omanyi. Wadde nga Ssewanyana y'omu ku bagamba okutwala mu kkooti agamba amusaasidde kuba ebigambo ebyamuvuddemu yalabise nga bimukakiddwa okwogera. Namulabye ejjo ng'ateeddwa mu kaguli nga linga ateeddwako omudumo gw'emmundu nkusaasira biwayiseemu naye nenkusaba nti omutwe gwo gusigaze bwe guba nga guliko ekizibu genda bakujjanjabe. Mpuuga asinzidde wano n'ayambalira Kyagulanyi gwagamba nti ali ku mulimu gw'okwonoona erinnya lye ye gwalabanga gwalemereddwa. Kyenjala okusaba nti lekera okuzannyira mu nsonga enkulu, lekera okuzannyira mu nsonga ezirimu obulamu bw'abantu baffe abantu ba Uganda bannayuganda. Ensonga zino ziri ku ggwe si ggwe. Mpuuga agamba mu kiseera kino Kyagulanyi yeetaaga buyambi kuba ebigenda mu maaso kati byamususseeko. Ensonga zoyogerako wazisangawo nga lwa bazoogerako era ojja zirekawo kubanga n'obusobozi obuzikolako omaze okweraga nti tobulina naye obanga tozisobola leka kuleka ng'oyonoonye. Lekerawo okwonoona abantu osobole okuyisaawo ebibyo, lekerawo okwonoona banno. Enjawukana z'abana ababiri zirabika nga si zaakuggwa kati wadde nga gye buvuddeko baalabikako mu Ekereziya e Lubaga ku mazaalibwa g'Omutanda nga baliko bye beewuunaganya ekyalowoozesa abangi nti oba olyawo yandiba entandikwa y'okuddiŋŋana kwabwe oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga beeyogerera amafuukuule. Baba bamwetoolodde abakyasobola okwogera naye mu muyambe kubanga bw'anaasingako awo ate tuyinza omufiirwa. Kitwagala mufiirwa naye yeetaaga okuyamba. Simanyi kimuliko naye ekyobukuba nti yeetaaga obuyambi buli muntu akiraba. Kyokka kinajjukirwa nti mu kuziika omugenzi Muhammad Ssegirinya omubaka Mathias Mpuuga yategeezanga bw'aliko abakulu be yatuukirira ababaka bano kkooti eryoka ekkiriza okubayimbula kakalu kaayo era ekyaleetawo ebibuuzo mu bantu ku bakulu ki ono be yali ategeeza.